Oluvanyuma lw'abasajja Mivule okuva mu kkomera agenza okudda eka ng'enteeze zonna ziweereddwa obutwa mbikuleetedde mu katambi ate nga waliwo omugagga asimattusa okkubibwa amasasi aba poliisi ku petrol station ye. Byonna ogenda kuba ng'obitegeera mukwano gwange. Babloga ba NRM amanyiddwa nga Eddie Mezaya ne Jennifer Furufiga baba beekubya amatafaali byonna mbikuleetedde ate mu ngeri y'emu maama w'omusirikale gwe nabawaddeko olunaku olw'eggulu gwe baakubya amasasi embalala owa UPDF ali mu maziga. Bamusabye emitwalo 15 okujja mutabani we mu mochare. Mukazi wattu tagirina ali mu maziga. Byonna tugenda kubanga tubitunuulirako mu ngeri y'emu. Shaki wa Bobi Wine yawambibwa ab'ebyokwerinda abagambibwa okuba ab'ebyokwerinda. Bambi n'omwana wa myezi 4 gyokka, emyezi 4 gyokka. Abasajja tebalina busaasizi. Mu ngeri y'emu kitalo nnyo eri ffe bannamawulire eri munnamawulire munnaffe abadde akola ekugama omulimu gw'amawulire ag'ebyemizannyo Stewart Mutebi yatuvuddeko. Byonna ngenda kubanga mbikutuusako mukwano gwange. Katukube torch mu bajeti ya Uganda 2023-2024 olabe bwetambula ku trillion 52 n'obutundutundu 7 etambula etya. Munzikirize mbaanirizeko mwenna gye musinzira okubanga mutugoberera abali mu bitundu by'ensi ebyenjawulo mwasuzeeyo mutya musiibyeyo mutya. Kansubire nti no mwenna muli bulungi atali bulungi tusaba Mukama akyuse mu mbeera osobola okubeera ng'ate obeera bulungi. Olunaku olwaleero njagala munzikirize tutandike n'omusajja amanyiddwa nga Basajja Mivule. Basajja Mivule nakuwa story gye buvuddeko nti abadde munda mu kkomera era nga yakwatibwa ekitongole kya Ssemwaya abadde Kibuli. Wabula yagenza okuvaayo ng'ewakaawe gye yatugambe wali obukuumi ng'ente mbu zaweereddwa obutwa era wetwogerera agamba abamutiisatiisa okumutta batandikidde ku nteeze. Basajja Mivule mulina njagala onzikirize mumukuweeko wabula mu ngeri y'emu njagala ogende maaso n'okuba ng'owa video yaffe like agenda maaso n'okuba ng'osubscribinga ku mukutu gwaffe bingi ogenda kuba ng'obitegeera. Anyumirwa firimu z'Abannayuganda Bogawood Films eyina firimu emanyiddwa nga Akatuubagiro kali katuubagiro kennyini. Genda okanoonyeeko okalabe Munnayuganda director kinene ye yatudde mu kintu ekyo. Genda olabe Bogawood Film ku YouTube kyoba oteekamu. Katugende mu mboozi y'Abasajja Mivule ate tusobole okuba nga tuvaayo amawulire tulina mangi olunaku olwaleero. Tosubwa malayo story eno osobole okuba ng'obaako kyotegeera mukwano gwange nga bitambula mu ggwanga Uganda. Ebintu si birungi n'akatono wadde n'akamu bwe kati. Bwe balabye nga tebansobola ne basalawo okutandika okukola ettima ku bisolo byange, ente zange bazikasuseemu obutwa, basindise omuntu najja n'aziwa obutwa era zitandise okufa nga bwe mulaba eyo. Eyo efudde bagiwadde butwa. Olubuto olulaba efiridde mu bulumi buyitirivu lwonna luzimbye, that's poison. Ebadde lubuto lwa myezi 7 ng'ebulayo ennaku 6 ezaale bagisse. Abakafiiri abatatya Katonda ebisolo byange batandise okubitta naye tetugenda kutya. Tugenda kufiira ku mulimu nga balubu. Bino tebijja tutiisa, tebijja kutujja ku mulamwa. Batandise okukola bino to scare me naye tebijja tutiisa. Basajja Mivule watulaga abasirikale babadde wanga bawa enteeza obutwa. Kino nno kikuwa ekyokuyiga mukwano gwange nti abakwagala basobola okutuukako anytime. Weesootinge manya kyoteekeddwa okukola n'emyaka gyo ogiwe ekitiibwa. Nvudde waawo njagala tugende butereevu ntusooke mu mboozi ya Shaki wa Bobi mwana muwala ono oba omukyalo ono yawambibwa
era nga yawambibwa okuva ekawempe jabeera obe wakaawe. Abasajja abaali batambulira mu motoka Toyota minivan nga drone era nga bano babyakwerinda bamuwamba okuva ewakaawe, era njagala kutegeezaako nti yawambibwa n'omwana we wa myezi 4 gyokka. Emyezi 4 gyokka. Bannange lwaki oba bukyayi abasirikale newankubadde kale omuntu muba mumwagala, naye emyezi 4 temwinadde kusaasira mu mitima gyammwe. Kale ne musaasira omwana omuto emyezi 4 kati mwamututtewa. Uganda. Annaye kale ye Shaki wabula tumusabira mukazi wattu asobole okuvaayo kubanga ensonyi abantu bazinaaba era tekibagaana kubeera naawe nga tebatya yadde okuswalamu n'okuwuliramu ensisi ku mwana omuwere gwe batulugunya. Maziga Miranga na Biwoobe wabula Shaki tuli wamu naawe. Tusaba Mukama Katonda bambi asobole okuba nga akununula mu mikono gy'abatamanya ngamba. Mu ngeri y'emu abaddewo saga abasirikale bazze ku petrol station okunona nannyini waayo, wabula akazoobagana akabaddewo kakulaga nti mu Uganda tulaakinga professional mu mirimu gy'abakuuma ddembe. Tulaakinga professional. Lwaki njogera bwe ntyo? Ebikolwa abasirikali bye babadde bakola biraga they know nothing. Biraga tebasomesebwa. Biraga tebali wathe kubeera abasirikale. Nzikiriza tulabe emboozi eno then era nkomewo. Aja memutasi banyak. Bw'oba ng'oli mukuuma ddembe ng'okyunya abantu ng'ogoberera omukutu gwaffe guno, nsaba owulirize bino. Njagala omanye ebintu by'okola anytime osobola bisigala muwekka omubwoti. Wuliriza, omusirikale wa UPDF abadde akoledde UPDF ebbanga, kitegeeza abamuweereza wa Uganda, abamuweereza wa gavumenti ya Uganda. Ono yakubiddwa amasasi mu bitundu by'embalala abangoberera olunaku olwa gestori yonna gibakoledde. Omusajja ono yakubiddwa amasasi. Kiki ekyenjawulo kyenjagala abasirikale n'abakuuma ddembe n'abakozi ba gavumenti mwenna mumanye? Wadde akoledde UPDF era yakubiddwa musirikale wa gavumenti owa poliisi. Maama we yagenza okunona omulambo gw'omwana we mu mochari embalala. Bamusabye emitwalo 15 nga tazirina mukazi wattu era omulambo gwamulemye okujjayo. Maama we bamusabye emitwalo 15. Ebyo poliisi Uganda government
actually UPDF yeyina okuziika omusirikale ono. UPDF yeyina okuziika omusirikale ono. Naye maama we mukazi wattu yabadde alaajana. Ye talina ssente. Omulambo gw'omwana abagumumye. Kakati mwabe ebyokwerinda ekyo mukitegeere mukifune. Ate ng'era mujjukire ne Sabbiiti akyali mu mochare. Sabbiiti oli yakuba minisita engola. Naye baaganye omuwa famire ye. Kakati gwe kola byokola ng'okimanyi time ejja kutuuka nawe bakutunuulire kizimuzimu oba bakutunuulire kyamuli. Njagala tutambule tusooke tuveewo kaawo. Kansooke mpite mu mboozi y'aba bloga ba NRM. Jennifer Furufiga ne Eddie Mezaya bano ba bloga ba NRM. Wabula njagala kutegeeza mpuliriza nti ebyabwe si birungi olw'ensonga wazzeewo obukuubagano naye buno obukuubagano ngenda kimakinga clear tebajja kukyogera ssente kubanga Eddie Mezaya yasinkanye Genosale. Bino Furufiga byayagala ayagala nnyo abeere nga yatwala buli omu oba mpulira. Kakati buli muntu ayitawo n'agenda nasinkana bano beerwanyisa era ebigambo byatandise dde okuba nga bitambula. Jennifer Furufiga yavuddeyo n'agamba Eddie Mezaya, jjukira Eddie Mezaya yavuddeyo n'atugamba mbuye ambasada wa Uganda era Furufiga ano yatadde ettaffaali n'amugamba wali olabyeyo wali olabyeyo ambasada omusiiwuufu era n'agamba nti oteekayo post mu ddakiika oteekayo post erina likes 100 neisima all access omufu akusinga gwe kasiraani gwe amataffaali gatandise okuba nga bageekuba wansi. Mukulu Eddie Mezaya yewaagaliko sino Eddie Mezaya yageze maaso n'akuba nga mugamba Furufiga nasoma era kyova olabanga gwe oli kisiraani kubanga adage bwekuba amataffaali ffe weetuli mwekube yamugambe Furufiga nze nasoma era kyova olaba gw'oli kisiraani kuba wasibisa ne taata w'omwana wo Simpoke weesiba ku dokita ayanike eddagala ewa maama Fiina aba dokita. Nsaba mugende maaso n'okubanga muwa video yaffe like abakatwegattako mu ngeri yemugenda maaso n'okubanga osubscribing omukutu oli ku DPTV Uganda yenze Sajim of course abeerawo kubanga mbatuusako ebintu ebyenjawulo. Njagala tugendeko ko wano omusirikale tulabye ebintu bingi nti abasirikale bazze beekuba amasasi abalala bakubye babboosi baabwe naye mwe babboosi abalina abasirikale nammwe abakozesa abakozi si basirikale bokka wabula abalina abakozi bawaka ba housemaid ababayambako ku mirimu gyammwe egy'ewaka mubayisa mutya. Omukozi olyako naye emmere ku dining oba gwolowooza oli wa kitalo. Njagala tuwulireko eyabadde agezako okutegeeza baboss abakuumibwa nkolagana ki gy'oyinza okuteekawo n'omusirikale mwenna ne muba nga muli basanyufu omusirikale akola omulimu gwe mu butuufu bwe naawe ng'okuumibwa n'okuweebwa ekitiibwa kyo nga gwe. Kati soke tulabe emboozi eno katono then nzije tweyongereyo. Abakolesa ba gaadi tufune lessons. Kisooka bantu kyekisooka abantu betulina ku geeti bantu balina obulamu nga ffe balwala balwaza bafiisa balina buli kimu ekikutuukako basomesa abaana betaaga obulamu obulungi ekibaleetaawo kukola kufuna basics. Twogere nabo tuba owning tewali kisinga kumala muntu maanyi ng'okumu owninga ng'okufumba emmere ne mulya naye emmere y'emu asigala bweru nga mugumu ng'okumuyita anku abaana bo ne bamuyita anku ni waba kimanyi omukuumi nnyo ng'abaana bo ne bamuyita anku eyo family sinagisanga nga maid abaana bamuyita anti. Abantu family z'empisa bwe zikola okumpita anko tekinzijjako bwa gaadi wange okumuwa amazzi agookya ne keto ne kasukaali tekirina kikumpuga nti ayina bagaadi ayina obusobozi okumuwa amazzi plain water ne kakiro ka sukaali
tekina kikusala kakiro kasukali nanywa ku mazzi agabuguma saa 6 ekyo kiyinza okumutambuza essaawa eziddako mwege munaaba ye naaganywa nga kyayi kati kiro ya sukali yiyo bolabe ekiro ne keto olina soketi ofumbe unyo ekyo kinene nnyo ku mubiri n'okuwongo gw'omusirikale kinene nnyo kisinga n'omusaala buli kya sukali kitegeeza nti omufaako nti wokomyewo ng'ova ku mulimu olina kyomuleetedde kyoba onnyo kyayi guguno omugaati gwakakaaga ayinza ogulira ku weeks nga 2 abeera part of that family akutukirawo abeera part of that company obuntu obugatta omukuumi ku family kiza butono nnyo okubuuza kyokka mukama wonaga nti family eri etya otambulira kwenda ku 2 nga toyina oyinza okulooza bakongedde omusaala nti family eri etya mu Christmas kwata kikino oyinza okukola weekses katugendeko mu bajeti y'eggwanga Uganda eyafulumye eya 2023-2024 yes era nga national budget yayimiridde ku trillion 52 mw'obukadde mw'obuwumbi 7 trillion 52 mw'obuwumbi 7 era nga ku zino njagala okutegeeza nti State House ekozesaako biliyoni 417 mw'obuwumbi 9 era nga kino State House buli lunaku ekozesa biliyoni mw'obukadde 10 biliyoni mw'obukadde 10 buli lunaku buli saawa ekozesaako obukadde 47 buli saawa gwe buli dakiika 6 zolaba State House ku sente zekozesa obukadde 47 mw'emitwalo 7 yes ate buli minute every minute ebeera mu seconds 6 yes seconds 6 kakati ezo seconds 6 State House ekozesa emitwalo 7,915 buli every 60 seconds 6 eddakiika emu ekozesa obukadde 7,915 emitwalo 7,900 rather 915 hey Uganda nga muva mutugamba mbwe tuli baavu who told you nti tuli baavu omusajja kambabulire Uganda ne batatuwa mafuta gano ge basima ge bakweka amazzi ge tulina mu ggwanga Uganda gukasinga abasajja bagakwata ne bagakola bulungi tubeera bagagga bavundu nga tetuyeyana balina mafuta era waliwo okumbuza ekibuuzo ekyo kisoboka kitya kola research muganda wange kanveeyo amawulire ag'ennaku ge tulina olunaku olwaliro mukwano gwange mu kisaawe ky'abamawulire mabi nnyo olw'ensonga nti ababadde bagoberera ebyemizannyo ku radio mu ggwanga Uganda kizibu nnyo okubeera nga tomanyi Stuart Mutebi ye yatandikawo bebamu ku batandikawo okwogerera omupiira mu Uganda njagala otwala omukisa guno bategeeza bannayuganda oba obbabikira Stuart Mutebi yafudde mawulire mabi yavudde mu bulamu bw'ensi eno era nga bwali omusajja omuyisiraamu nkakasa olunaku olwaleero agenda kubanga aziikibwa mawulire mabi nnyo mu kisaawe ky'amawulire mawulire mabi nnyo naddala eri bannabyamizannyo amentalinze abantu yaggulirawo olwayo mu Uganda buli radio eyina sports program wabula ono ye mumuli amentalinze aboogerezi b'emipiira amentalinze bannabyamizannyo abadde ku boards ez'enjawulo ez'ebyemizannyo Stuart Mutebi abadde musajja era nga ekisaawe ky'amawulire ddala kisigadde awo wabula Mukama tumwebaza olw'obulamu bwe nti akoze abantu bangi Mukama abankumire mbere bulungi mwera